Kale so kuchibulu kyekimu tufuna mwana mulenzi amanyiddwa nga Ykee Bender, Boy Sotenda, akyalina mpaka records nga bulijjo. Ebiseera bye yaggulawo essomero era yaventuringa into education. Ata yekaziza. Omwana oyo yekaliza mu maaso gaffe. Nga bwe yabisiwala ddi. Naye embeera waawo. Ng'owuliriza. Nsobola okujenkya munenjogere byenkola ki. By'otegeera. Kati wawulira biki? Omwana yatwekaliza muze nga ndi bwenti. Nga ndi kwewuunya nsi wange. Mbu yabisiwala ddi ate ne yeekaza. Oyo gw'olaba yatugamye mu gavumenti eteekeddwa. Okola ki? Okubasasulira we basula era yalina n'ekitanda. Bamulekwa. Njukira bayimbi buli lwakubiri. Federation balina gye bakola ki? Jam session yaabwe. Wali ku Ali hotel. Bali basulayo ne bekola ebintu byonna bye bakyaliyo mpaka nakati. Nga bakolayo ki? Basoose ne balinyamu mu kyawakati. Lwaki? Be bamanya ensonga zaabwe ndowooza bali mu kuteesa ngeri gye bana. Ministry yabakangamu ssebo. Yabakangamu ekyo. Anti bagenda okulanga ssente ezaava ku bilioni 18 nga zikyasuze mu 13 ne bagamba kati babajjako ze balina osasula ekifo. Oyo agambye mbu balina abantu be bamitinga early in the morning. Ate abantu abamu ku bo tebasobola kukeera. Such kind of laziness. Fenna tusule ku maofisi g'abantu olwokuba tetusobola kukeera. Alina kusulayo. Era n'ekirala ezo ssente zemugamba tebabawaza bwerere. Those guys pay taxes. Nekitegeeza ki? Government erina obbalabirira. Fe abasuubuzi tetusasula misolo. Nindako abayimbi bano beeyita ki? Simanyi bamulekwa. Omwana yeekaziza nkugambye Boy Sotenda. Yeekaziza ne ngamba abantu mu Haiti yawo we batuuka tebakyaswala baswaza buswaza. Naye omuntu omukulu oyo golaba ayogera ebintu ebyo. Taswala and he's educated. Yes, he has a bachelor's. He's educated naye nga the bad thing was twali tetusobola na kulaba maaso ge. Kulabira ddala mu butufu wakala n'otuukaawo oleka gwe ensonyi. Anyways, me I liked his performance. His performance is always performance with Ficfa Maker. First of all, Yaja yambadde naye black because I think he understood the theme. I know sense of style by the Ykee Bender. He has some good sense of style. So Yaja yambadde black and he did a very wonderful performance. Ne mwana mulenzi amanyirwa nga Ficfa Maker. However much yali semi live. It was good. It was good. But for me, ku genre ya Ficfa Maker, keeping all other factors constant. Ku genre ya Ficfa Maker kajayimba ikiizoko kuba semi live usekede bunyo ne we yandikubye kabati natatukuba ntabera mu bano bangoma piano nze kunze kyandibadde ki okay wanga bye biyimba byabwe ze nyimba zaabwe ate me I even helped them to go to the event. Mati mbali anti nange nizuke antitosasula. Ate nebirala ansasula nera gamba bino byombi sai nagano bisasula. Serena ansasula erecha Rema ngenda kusasula Sheraton echa Lydia Jasmine nja kusasula still ebivulunge ebyange byennoteka mu ssente zange neno mitwalo 2-3. Tugenda kwa Boy Sotenda nga twekalizamu olwekaliza sirwakudo tugenda kubanga tukomawo access ekyagenda mu maaso tovaako. Ficfa Maker ali real. Ate amaininga business njagala nnyo omuntu akola ebimusanyusa. Tageza nnyo osanyusa crowd okitegeera. Ekubira ndongoye n'ekirala kyaliwa. Kyogera ddala nze nkyanoonya ssente. Bakadde. Kye ngamba ne guno nzinoonya nga bwe nzinoonyeza mu guli. Ekirala tugenda bafulumya ndongo ku ndongo. Ngera nze nabasuubiza inshallah guno mwaka n'oguddako. Tulina okufuna international hit. Tukiregedde Allah nenze kyatu. Embuto sinalabayo nalumu kyekisooka. Naye njagadde njogere ku nsonga wegendereza nabo abantu abalumirirwa abalumwa nga abayimbi bagezaako okwegatta beewo bennyini abadde bazinyeeza abayimbi mubegendereza magwa ntunuza mu kamera mubateekeko nnyo amaaso buli gwolaba ayogera mu kamera ng'alumirirwa nga abayimbi bakolaga oyo manya mulabe wa muyimbi asooka bano abayimbi tebalina kifo kye bayita kyabwe kitegeera tojaleeta abayimbi 10 mu nnyumba yange oba ewakenzo so newabayo muzira kisa n'atuwa ekifo tukolaganire wamu awo nagamba kambaweyo ekyokulya lwaki abataddizi ba ssente ze olina yaddukanya bizinesi
yesikinaako buzibu ekyo okitegeera n'ekituufu kiri kino abayimbi babonaabona kuki anti wuliriza ekigenda mu maaso mu nsi endala ate nga nazo zaabanaku ng'ezaffe ne indasitule yaabwe yaterera okusinga ki eyawano kyokola abayimbi balina obeerako awamu ne basobola okwatulira ebizibu byabwe okusinga okufiira mu mayimba gaabwe ne banywa ebidagaladagala ne mwijja ate mumawulire mubalangira nti baavaako bw'abeera ne munna ategeera ennaku ye bw'olaba bwe tweza engulu ffenna era abayimbi bemulabye bangi nga badde engulu essaawa nze ninayo ekitanda naye nsulayo nga ninayo emirimu egyenkeera ku makya nga ngenda keerayo suba mbeera walako ne hoteeri eyo naye njagala nnyo tuleme kuva ku mulamwa tulina obaako n'ekifo wetukuŋŋaanira bwe tuba twakifunye kiba kituyambako blood okitegeera amama wetereze agwe sigala ku mulamwa nawe sigala ku mulamwa mugambye wemba ngenda keerayo enkya simanya tulina meeting abakulu bagenda tukyalirako baba bakwagalayo saawa emu neso akeera saawa 12 so nsulayo eyo nensobola okukwata obudde n'abalala bangi bwe bato ne bwe ziba ataano teri nnusu ejja mu bayimbi egenda wa kinoomu buli nnusu egenda okujja mu bayimbi naffe tuli batuuze ba Uganda ate tusasula emisolo si musango okutuyambako omuntu bakiyita subsidizing omuntu aba azza mu nsawo yo lwaki tomusobozesa ensawo yegazi wakwongere bano bannayuganda ate ensonga ze baagala okukolako era zabaki zabannayuganda omuyimbi wa Ykee Bender yekka ba abantu 18 emirimu nzi gye nkolera ewange kuba mwaka bafaananyi edikenzi bameka bawa emirimu kuba munene kunze kuba mwaka bafaananyi babaani abantu abo lwaki oba tebawa support n'okuteekawo copyright biki byonna byetaagisa ate ssente eno wuliriza nze njagala nsomese ssente eno tegenda kwa kinoomu ate tegenda kubanga okwata ogenda oli enedda ssebo banka bweba yakuwola eseera okitegeera abafaama balina sako gavumenti eteekamu ssente ababoda balina sako ebyo byonna temu kyokka bannange producer kyotatukole kale endowooza wa Ykee Bender mumuwulidde boyso tenda naye ekitanda akinene naye takisulamu so what is the difference era nakisulamu ekitanda kukya Ykee Bender ogambye otya bwati agambye ye ekitanda takola ki takisulamu akisulamu lumu na lumu ng'akola ki ng'alina meeting ez'abanene okakasa naye abayimbi be Uganda wali okisuzeemuko kati gwe wabitegeera otya waliwo ebintu by'omanyi mu entertainment industry ne mubayimbi nawe Smith kinyogerako okimanyi ng'emize egyo bateeka kusaba na kusiiba ate ku lusozi ennaku ana nga tebalya abayimbi nga tebalya tebanywa naye bwegyo emimwa gyabwe lwali zisoboka nze nkugambye anyways tugenda kuba tukutekinga mu ka short commercial break we tugenda kukomawo n'ebintu bingi nnyo sagala wira bintu tulina Ellen Lukoma on the menu tulina mwana mulenzi Mick Wine Dax Vibes tumuyina on the menu tonight tulinawo ne Parasol olutalo ne bayuga base nawo tugenda kuba tululeeta maaso naye katusoke tukole ku ssente kwaki ekitusasuza tunywemu ne ku mazzi small time then when we come back it will be access still King Smith ne Roda K